oli ku BOCAT TV. Leero enkya ne luli BOCAT TV. Don't touch my breast. You have women here, don't touch me. Tukwaniriza nya tempozi ku BOCAT TV obale kubera mpozi ngate otumbula otulaba n'okusharinga mpozi videos tuba tukutereddeyo n'amawulire. Olunaku olwaleero agafuluma galaga nti Babie Emere gyalya emuweddeko era olutalo lubaddewo nga mukyala we afuluma okugenda mu lusuku afune emmere era okukakkana nga amagye gabalemesezza okugenda okufuna emmere mu lusuku olwabwe ennyini lwe beerimira. Naye nga mpozi njagala okubuuza ku Nampina Shamina ogamba otya? Balige ya hawa nkubuuzako Geoffrey Kirya ogamba otya? Ate mpozi nimbuuza ku Alupo Lilian Debra naye tukwagala nnyo birungi Stella ogamba otya? Safina Nakabuye webale kubeera mpozi ngate otulaba Sarashi ate mpozi n'abalala bonna Daski na Mesingi kwali nnyo agamba alaba bulungi nnyo. Nabasa Dennis naye kwoli nnyo Ruth Nakibuuka ate mpozi ne Nakiyagi Jessica mwena tubagala nnyo tubagamba nti mwena kubeera nga mutugoberera bulungi nnyo. Ngenda bawo ka video aka mukyala wa Kyagulanyi Babie simuulabangako nga atabuse bwati gwe gubadde omulundi gwange okumulaba nga atabuse agaaniddwa okugenda okufuna emmere mu lusuku oluli within ekikomera ekikomera ng'ate ekikomera olwedde baakozeemu dda bataliyoni Nambe ey'amagye eri muli etudde ne twebuuza omuntu alina emmundu ati omuntu alina akamba agenda okusala ekitooke. Mukyala wa Kyagulanyi n'ekimusitudde agenda ayonja ettooke kivudde ku baana okubeera nga ababadde bakola mu lusuku bashamba boy baagaaniddwa okuyunja emmere yonna mu lusuku olwabwe era abaana baakubiddwa emiggo mizibu nnyo wowulirira bino banyiga biwundu. Ekigendererwa mba sikitegeera oyagala bosibidde mu nnyumba bafe enjala oba obabonereza balina omusango oba poliisi tolowooza nti kati siggo otandise ate okubeera nga okozinga obutabanguko mu ggwanga kubanga oli omukwatidde mu makaage tomukkiriza kugendako mu kiyigo tomukkiriza kugendako mu lusuku lw'okunona mmere tomukkiriza kugendako mu kiyungu agenda kubeera atya. Kansooke nkweka video kano okalabe. They are stopping me from going to my garden. They are stopping me from going to my garden. Don't touch my breasts. Move your hand. What's your problem? Wait. Don't touch my breasts. You have women here. Don't touch me. Wait. Don't push me. You want to hurt my wife? You're beating my wife. Look at these people. You people, you are. Wait. I'm trying to explain to these people. Are we under arrest? No. My wife is under arrest. No. You're trying to assault my wife. You woman, you think you're about me. We cannot, my wife cannot pick food. My wife cannot pick food. What do you mean? You don't tell us who picks food. You beat my boy. You beat him. He's here. He doesn't have a tooth. They beat him yesterday. Don't hustle with them, Mama. Come with me. Am I going to eat? Come with me. Come with me. It's official. They are blocking my wife from picking food. You're blocking us from picking food. You don't pull my gate. This is not your home. This very man was touching my breast. This one. When? Here. You come at my home, you touch my wife's breast. The other one was standing around with his drone on me. I was standing right here. As if they don't have women here. No, but it is you who is at the front. You were standing right here, pulling my breast. These women, I'm the one who called them. They were standing down there. You are the men who were pushing me from here.
I'm glad everything is on camera. It's okay. No problem. It's okay. I don't think there is any reason to lock that door anymore. Whoever wants to come in should come in. No, don't lock it. If you want, you can jump in like you jumped in. You are trespassing. You're inside my compound. You have no right to pull this. This does not belong to you. What kind of impunity is this? Ndowooza otegedde BOCAT TV eva ekuwa amawulire nga tega incitinga oba tegasasamaza. Kino njagala nawe poliisi oba gwe omukumba ddembe ombuulire eyo video gye tutaddeyo esasamaza ekola etya, kubanga kituufu yakwatiddwa mwe mubadde mubikola mwe kennyini. Kyagulanyi omukwatidde ewaka takkirizibwa kugenda kufuna kamere wadde mukyala we. Abantu abagendayo ewuwe temubakkiriza kugendayo. Olunaku olwajjo poliisi omukulu Fred Enanga ne munno oli omulala bavuddeyo ne bagamba Kyagulanyi tewali yamukutteko, Kyagulanyi ali free. Ne bababuuza ali free nga ate takkirizibwa kuva uwewaka. Mwanti twakitegeddeko nti alinza okuva n'abeera nga atandikawo olutalo. Abantu batandika okwegugunga. Kyova olaba ali waka. Ne baddamu ne babuuza musibe. Ti nedda ate si musibe, muwambe. Nedda si muwambe. Ne twebuuza ekituufu kyekiruwa. Ndowooza abaali bagamba mbu lwaki Kyagulanyi ajja abaana be mu Uganda mutegedde ensonga lwaki. Kubanga ye ne mukazi we basobola okubeera nga bagumiikirizaako ku njala okumala ennaku. Naye omwana omuto tasobola kugumiikiriza njala. Era mukiraba naffe mu Busiraamu bwe tuba tusiiba waliwo emyaka wegitandikira okusiiba. Omwana atandikiriza okusiiba bw'awezeza emyaka awo ndowooza 7 ku 8 n'alina okubeera ng'asiiba ate tasiiba lunaku lulamba. Paka lwagenda ng'aweza myaka 12 14 awo n'atandika okusiiba olunaku n'alumalako. Ne bano baana bato sina Basiraamu embeera yaabwe ogiraba so kati ye embeera eriwo. Abaserikale bano okuyiwa amagye wa Kyagulanyi basooka kwefuula nti waliyo abatamanya ngamba abagenzi ne babuka ekikomera kya Kyagulanyi ne bagwa mu kikomera. Kakati olw'okwagala okumuwa obukuumi mbu abasajja abo baali bagala mutuusaako bulabe era babakwata. Kumbe baali bo bennyini. Kati ate amagye ne gakubagana empawa. Deo Akiika amyuka omwogezi wa UPDF n'agamba babadde 2. Ate nange wa poliisi n'agamba babadde 3. Ne twebuuza ekituufu omutuufu yaani. Oba nfuna bulungi nnyo. Kati nno wano abakyala kino kye kiseera muyingirewo mu nsonga za Babie Kyagulanyi. Bwe bituuka okubeera nga bamunyigaanyiga amabeere mu maaso ga bbaawe ekyo kibeera kirala. Mu kavidiyo ako nsubira mukiwulidde bulungi nnyo nga ye agamba abasajja wano waliwo abasecurity abakyala be balina okujja bankonfronting so si mmwe munyiga amabeere munta amabeere muve ku mabeere gange. Ekyo kintu kikulu nnyo okwo kubeera kujooga kubeera kumanyiira. Era singa abadde nze nga nze Bobi Wine mbadde nkuba ku kikonda awo tonyiga mukazi wange ebbeere mu maaso gange nga wendi awo okwo kubeera kulinyirira ddembe lya mukyala wange. Bwe mba musazeewo musibe Kyagulanyi omukyala mumuleke. Omukyala mumuleke. Bwe omukyala sina mu byabufuzi ali mu banyize embalawa ne bagenda okulayira kabeere Museveni atambula ne mukyala we. So kati ye embeera eri wano mu Uganda. Poliisi egamba Kyagulanyi tannakwatibwa naye nga ate Kyagulanyi takkirizibwa kugenda wadde mu lusuku okufuna emmere. Kitegeeza emmere eweddeyo. Balooya ba Kyagulanyi nabo tebakkirizibwa kubeera nga batuuka wa Kyagulanyi okubeerako nga beboogera kubanga omusango singa gulemu okubeera nga guteekebwayo gukwatagana ku byokulonda ng'ennaku 20 tezinnaggwako ne ziggwako bwe ziti kitegeeza Mwami Museveni abeera alangirirwa nga taliwo okuwakanya kwonna. Naye nga atajjukira aba NUP bagamba nti balina okutwala omusango mu kkooti ne babalemesezza balooya tebakkiriza kutuukawa mu maka ga Kyagulanyi kubeera kwe bakuŋŋaanya. Ne ku kitebe yennyini ofiisi baaziggadde ziriko amagye ne poliisi na buli kimu. Kati awo omuntu abeera ali ki? Baba bamuwambye baba bamusibidde wa olaba dag ebintu bya Uganda
ekisinga okunsesa nti bantu mmwe mukola ebintu ebyo naye temuli okke nammwe. N'eddoboozi lyenjja okuta bwe kinaaba kinsindiikiriza nnyo abaserikale bennyini nga bagamba abaana mutuwe ku ssente naffe tetuli bulungi tuli bubi oba si kye tugenda kutambula nammwe ekiro kiramba. Tugenda tambula nammwe ekiro kiramba bwe mutatuwa ssente. Kati bwe mbanga muli mu mbeera bw'etyo ate ne musalawo ne bannansi bannammwe mubayise bwe mutyo olwo eggwanga liba liragawa? Gannaye. So eyo yembeera eriwo ssaawa zino Kyagulanyi okubeera nga ate embeera gyalimu si nnungi. Abaserikale kuviira ddala kukuba erikyama ewuwe otuuke ewuwe ku geeti oyingire mu lusuku nga bw'omanyi ali ku ttaka ddene kati mulimu geeti ez'enjawulo. Eyo yonna amagye gajjuddeyo mu lusuku yonna amagye gajjuddeyo. Abaffe omuntu bwe bamuwangula balina musibira waka bw'obanga mwawangudde ate gwe mwawangudde mumusibira lwaki ewaka aba alina buzibu kitegeeza talina maanyi. Bw'aba teyasobodde kuwangula aba talina maanyi nagalwana kitegeeza talina bantu basobola kugamba nti tugende twegugunge kubanga aba talina buwagizi. Okusinziira ku statistics ezafulumiziddwa akakadde kamu kokka ke kalonze mu Kampala naye nga baali beewandiisa okulonda baali obukadde 5. Kitegeeza akakadde kamu akalonze ke bagabanye. Oli bw'aba yatutteko 7.5 olwo n'atwalako 2.5 abo nabo batiisa. Nze SULA SSENYONGA mweyongera okula mpozi nga ate mulaba BOCAT TV n'okubeera nga ate musharinga amawulire gaffe okutuuka ku muntu gye galina okubeera mpozi nga ate gatuuka ku nnaku nga luno olwaleero. Mubeere bulungi mweraba. Oli ku BOCAT TV leero enkya ne luli BOCAT TV.